Minisita w'ebyemirimu n'ebyentambula General Katumba amala atongoza omulimu gw'okuzimba eggaali y'omukka okuva ettololo okutuukira ddala eggulu n'ekigendererwa eky'okubbulula oba okusitula eby'obusuubuzi by'eggwanga lino. Omulimu gw'okutongoza okuzzaawo oluguudo lw'eggaali y'omukka okuva ettololo okudda eggulo gubadde ettololo nga Minisita ow'emirimu n'entambula General Katumba wamala yagutongozza. Gwetabyeko ebikonge ebirala okuva mu gavumenti ya wakati n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde aduumira ekibinja ky'amagye ekyokusatu e Moroto Major General Don Nabasa, omubaka wa Parliament Apollo Fono n'abalala bangi. Akulira ekitongole ky'eggaali y'omukka David Musoke Bulega abuulidde Minisita ebimu ku bituukiddwako ekitongole omuli okukendeeza ku mabanja ssaako okukendeeza ku budde batambulizaako emigugu nga n'obubenje bw'eggaali bukendedde. Kisobosa bannansi okutambuza amagulu byabwe ate era omuwendo musaamusaamu ate era okulaba nga tujja akalipagano kutambuza ebyamagulu ebisinga mu kwogera kwe General Katumba wamala alambuludde ebituukiddwako mu kiseera kino ku luguudo lwonna naddala mu kuziddaabiriza ssaako ensimbi gavumenti zeetaddemu. Oluguudo luno lwaliwo okuva dda naye lubadde lumaze emyaka 3 nga terukozesebwa, naye kati mu effort gavumenti zeetaddewo okulaba nga tuddaabiriza enguudo zino zonna, si enguudo zokka eza kolansi naye n'eza train, kubanga mumanyi twaddaabiriza olw'e Malaba okutuuka e Kampala era kati ebyamaguzi bijja. General Katumba ayogedde engeri oluguudo luno gye lugenda okuyambamu mu kutambuza ebyuma ebisima amafuta n'asaba ne bannayuganda okulukozesa okulaba nga baako bye batunda. Ebyamaguzi ebigenda ng'e South Sudan okuva e Kenya biyitirivu obungi, ate byonna bigenda na trucks na motoka za kati senga tukendeezaako ku mmotoka ezo eziyita ku nguudo zaffe n'ebyamaguzi ebyo ebizitowa tujja kusobola n'enguudo ezo okubeerawo ebbanga. Alagidde ab'ebitongole ebikuumaddembe okukola ku babba ebyuma by'oluguudo olw'eggaali. Asabye bannayuganda abakozi okulembeka okulaba nga bafuna emirimu ate babeere bakozi. Bw'okomawo nti nafiiriddwa njagala ennaku 4 oba wakadda ku mulimu nti ate kwabya lumbe njagala wiiki, kakati ebyo byonna bibasumbuwa ne tugamba tebaagala tukozesa, baagala tukozesa naye naffe tukyuseemu enkola gye tukola ki tukola. Oluguudo olutongozeddwa luliko obuwanvu bwa kilomita 382 nga lwakumalawo obuwumbi 199 eza Uganda nga lugenda kuzimbibwa okumala emyaka 2 kampuni y'Abachina eya China Road and Bridge Corporation eyakwasiddde omulimu. Procopius Lumo yakusakidde eggulire lino.